naye njagala okakkanye kye bayita amaddu bw'oba oli ku boosi kati olina optionezi okulondako sigaza abantu kwabayize ekuse kisekereawo omukozi tumulekere malakya ono kasigala omukulu ono yanyigedde sigaza omukulu ono nze nsigaze Safi tuula wa nze kanzire eno tugase mwesonyiwe awo wamoduleta kakati gwe wesikemuko kati naye ng'olabika saanya okulabika nnyo kambeere wano tuula wano mama kimuganda kati gundi ya Safi olwedde mwatandise motoleeta tuula wamala okwogerako okwatako bwoti kitegedde wanje mugenda kunkungira nga ate bisima biki alina okwogera eddoboozi kakunyiganyigamuko okutereza bintu eddoboozi kivaayo nga bamaze kukola Safi ono gwe nakuleetedde twalimanya ky'olimpa Safi musajja ono yobuleese ono kuba bwalaaoliwa sirina ensolo yogirina ate ate bagamba ki nnyo eri bakuwanawana twakola dda vidiyo ne baŋŋamba simanyi ompadde sente anze ndi mubi ge mazima atafudde mbi okunyumyamu twejawo obusumuluzo bwalawo badakyakwata busumuzo njijeko ekiteeto ekitangaala ekibi owagitumye eddanga ekireeta nga kibafiri okay kwaniriza webale kutulano tugoberera just tukubye mu ka freestyle ndi ne ababanda bange mpola mpola tuli Safi Body Care Safi Body Care nange newe ekigambo kyasomye kiri Safi's Lounge and Beauty Spa ansomye kino tuli ate bw'okyawoza mu Safi simanya Body Care lwaki oba otuli soka otereere wetutudde nange biri mbiraba nti balina okuvujja ku mulamwa ate tudde wano owoza Safi Body Care eno gyolimu Safi's Lounge and Beauty Spa Wendi nakyo tukitegedde emundu yange wamuyita Brani nakyo tukitegedde Vegas promoter olwamuyita Jobless Biolia ne Muhammad omuyita Muhammad Ali amanya Muhammad wajagala anywe yange ndi nayo kwe mixinga mpola mpola kaleme kunkwata nnyo kuno gwaffe ekyo munaffe agerezako okuwakanyamu wano nti ate mu bino bibi anti ŋŋamba munnaffe ono agerezako okuwakanya ti bino ate ebyesi byo ebibye amanya nze Malacha man from Arua okay ndine Malacha man from Arua oli Vegas Jobless Bionia Medi ali kumazigera Safi yoyo mukazi oyo ono yasinga okumanya eddagala amanyi kakisajja okugeza ekintu ekyo kyogere bulungi ogeza ebitundu by'ekyama by'abaami n'ebyabakyala eby'abaami n'abakyala bigeza biwanvuya ebyabasajja byokka byokolako abakyala obatuusako amatama agakogga nogageza nakyo tusimanye tuba subscribinga mukazi wange yakadde amatama nyinza omuleeta olwo nokageza oli bamuyita Grace
abatulaba oliyo Grace kakati tandika abantu tulina ekitulese naye bayiseeko dda bende nabo ate totuyisaako nga tukyaliko kwetuli kale ensonga enkulu eriwo ya mwana mulenzi eyagulidde ennyo erinnya bamuyita Alien Skin ekimenke yagambye nti come January 2024 asobola okulangirira era essaawa yonna ajja kulangirira okubeera nga ava mu ndongo otegedde buli omu alina endowooza ye oba oli awo tugenda kunyumyanyumyamu wane eddakiika emu bbiri ne bakyali bange endongo nga bwe bagitegeera ngenda kusooka n'omulugwala ava Marakya okuva Arua man from Arua man from West Nile Koboro man from West Nile nebipa kwashi Arua Gulu Koboko man from Arua. What do you think about Alien Skin? Muyimbi oyo samutegeera nnyo nze Alien Skin oyo nze ndaba muntu yejakajaka yekyanga ono Jobless yayinza omutegeera ennyo kwata I'm following up social media platforms nkozesa Big Brother Uganda. Genda ku TikTok Big Brother Uganda, ku Instagram Big Brother Uganda, Facebook Big Brother Uganda, YouTube Big Brother Uganda, osokundaba ku Twitter Big Bro Jamal. Nkwagala nnyo Vegas promoter billionaire Jobless billionaire made in Uganda Jobless billionaire you okay alongside Maracha man from Arua Koboko jensangi weyo mbokolo pakwasi nenga Safi wawulide kyakola Safi ageza bitundu by'abakyala n'abaami ebyekyama amatama toseka wagambye ate katukole ki akola ku basajja ajjako tatu n'ebirala bingi. Okay, Safi asangibwa ku FB Tower building bw'oyingira ku level esooka wano wennyini wa Bakuli nga wakava ku hospital station bw'ova ku bitale wa Bakuli n'ojja ku then FB Tower building ku bondi awo osobola okumulaba ojja kuba enamba z'essimu eyo gy'olaba ku screen. Vegas katandike naawe ekitundu kyaffe ekyokubiri about Alien Skin gwe nga bw'olaba. Alien Skin yagambye January wewe tuvudde tugendedde mu Bulango January agenda kola ki ayinza okuva mu ndongo era asobola ogivaamu essaawa yonna kitegeeza ebbanga lino ettono lyayimbidde agenda akola byafaayo omwana ayina engeri gy'alabyemu ye industry nga ye bwati bwakiraba kimukolera kitukolera oba tagenda kuleka ennyonta mu bawagizi be. Okusookera ddala nze sinabiraba sirina we nabirabye naye mbiwulidde nga babyogera bu agenda kukola ki agenda kunnyuka omwaka ogujja ayagala kukola ki kuwummula endongo kuli tayalinga naye nze nendowoozaamu nti kale bw'aba yakyogedde nga yapositinze agezaako kupushinga show ye ey'enkwaccu esembedde abantu bafune sympathy gyali kuba kati anoonyezza mukuba wuliriza anoonyezza mukuba owokubiri kati tebamukuba kati ayagala kuleetawo kintu bamusaasire bambi ayagala kuwummula tugende tumuwagire abantu bategedde kuba kikaaki oluyi palasolo yamukuba abuliddwa omuntu addamu omukuba abantu bamusaasire so kati atandise oleeta ezo sitayiro nenda kuwabalize sitayiro ayogedde kiki kyawulira kyasobola okukola wa sympathy tasobola kuwummula gwe omuwagizi baako kyogamba mukyamwetaaga mukyamwetaaga akole ki kyamwetaagira ddala ani Alien Skin Chimenga nze manyi akyali atukanga mu bukanzi ate endongo talina n'endongo talina yayimba luyimba ki kati gwe kyolina okumanya kyenyinza okuga Alien Skin y'endongo mye by next year mye kyayinaawo yadde nze kugamba amazima Alien Skin mutuufu essaawa ogamba nti adduka agenda tugamba ki omwaka ogujja kikyagenda otugamba alina kyagenda otugamba mutuufu adduke kati wamanga amagezi genkuwa oli mugezi nnyo
adduka obeeko kyokola adduke mu August talinda mwaka gujja enkwakyo bwegwa adduka simumanyi ng'omuyimbi otandise ebyalambi Abannayuganda obalaba banafuya nnyo bagamba tagenda kuweza myezi 2 tagenda kuweza myezi 3 negiwera esano bagamba omwaka ogujja takola ki tagenda kusobola talinawo oluyimba ekijanja ekiriko essavululu oliriza ye yennyini ategedde nti omwaka ogujja tajja sobola ye n'avaayo ffe si ffe tumugaye n'agamba omwaka ogujja agenda kuwumba alabye fitina eri mu industry kambuzi bino ebintu ebyabayimba bino bya bakatu biwangala paka digolo biwangala bbanga lyenkana zemba nkubuulira golo birabyeke yo muyimbi ajja nayimba bibakatu myezi 8 myezi 10 bino bisuubira ndi byakuwangala myaka 2-10 abayimbi tubalaba Palaso yamye muyimbi oli musajja nnyo Palaso yimbi ebintu ebitegerekeka ayimbi ebintu ebitegerekeka olabide bbanga ddene abayimbi abo siwagira nyo ndi ku mazima gango kiraba nze ni mwana were maraja nsobola okusinzira aluwa nemanya omuyimbi ayimba omuvanga ku mulugu alowere ayogera Oluganda twashegera n'ennyimba nsitozawulamu eziri mu Buganda wano ekyaddondo kati Palaso wabajja ali eri ne Alien Skin nga gyali nze Alien Skin namulaba na wiiki ewedde okumutegere naye muyimbi naye Palaso nze mulabide ebbanga ayimba ennyimba luyimba ku mumanyi nnyo kati byange byebyo kati oyo bamuyita Malachi ava Kobolo buli omu ndowooza ye Alien Skin nga bwe muwulidde buli omu alina kyayogera okusinziira naye mwenga mwe mulaba agenda kwogera mwe mulowooza nti biweddeyo byayimba naye tusooka tujjukira Alien Skin yali yakajja wayitawo emyezi 2 ne bagamba tagenda weza myezi 3 ne bagamba agenda kugwa of course audience yamwe abantu nga mmwe nga mmwe mugamba nti agenda kugwa naye olwaleero Alien Skin akyaliwo era y'omu ku bayimbi abali ku line kati kansegeza wayi kati gwoba ogamba nti bagamba bagamba nti agenda kugwa ffe twabiraba dda nti yali wakugwa Usilegenda kandu wako njogedina. Yopresi bilioni. Kamaani. Ile kina msopanga wana Uganda banaffe. Biva kwa muna Uganda muna. Nate bosinga na YouTube. Ngaba wala ikine following abayimbi bawa. Mukulu afute ya Uganda kuumula. Kati oyagala muganda kuwummula yagambye ayagala kuwummula. Nenga nawe mfango ngako bimba aba yapimiemu yapimye yetu kunozani mizani yewunzise Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa tukola kawa mu bika ebyenjawulo omuli espresso cappuccino black coffee ne latte tutendeka atera ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 coffee Chemex coffee Aeropress coffee Siphon coffee cold brew drip tower coffee tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 7593 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Bamwita Safi
body care Safi beauty spa awo nawo akanyuma wali kulinga wakava kuambia FB Tower Building usanga ku FB Tower tatu adikolera phases 5 nga dikujeko nga gwe tokyali nayo nze gamba kudiza bulungi ati ngovudde kwekyo ate kakati bana abaami abanafu bana abaami bano bansindika njake bano abaami bansindika njake jobless etali muwabu safi abatereza abandi bana abakyala bano bano ababubina buno bukola obutyo abatambula nga bulira eri bugeza enyashi balina nyashi ajigeza omwana wa kokolo bino ebintu bya ddala abakyala yonna gye muli mujje encaca ate oli abakyala balina encaca ziri encaca ziri Zingira wali. Encaca. Nazo zikolako encaca ne zigenda. Ate nzo bwe mbalabi zigenda zigoba nazirwanyisa nze natuusa dda. Nseko dakiika 2-5 we mbalabe mmye. Okay. Big Brother Uganda tuwera yabanfa ba Ham Connect UG basangibwa ku FB Tower Building wa Bakuli era osobola okubala bakutwala gwe omwana oba toyina passport jangu bakutwale mu nsi osobola okukola ku sente nawo omulenzi balina emirimu nga ba driver of course ba housekeeper ba maid mwena babayina musobola okubeera nga ate mutambula ne muva wane mugana ne mwekolera ka sente so nga ate banafa ba Carpet World babayita Sonayez Carpet World basangibwa wali ekatwe ekubo lirinanye ku lubiri naye ate balinanye diary wabule ekubo liri eritunudde mu lubiri awo obasanga Carpet World bogulayo carpet bakuguza kadomatika bakuwa kadomatika abwerere basanga batuusa carpet okuva mu nsi zonna tegeera Victoria School of Beauty baina skills so basomesa skills engeri gyoyinza okutendekamu omwana wo nakola ebintu ebyenjawulo basangibwa natete okulina na police genda yo twala omwana owa P7 owa senior 4 owa S6 na owa university ngoyagala ofuna ku certificate mu bintu ebyemikono genda yo osobola okubeera nga ate obakwasaganya Bonnie Barista basangibwa ku FB Tower Building jangu bakusomesa engeri gyofumbamu kachai ebintu osobola okubeera nga ate bitambulira ddala bulungi nnyo ze Jamal olobe nerabidde balala ababayita Cab Motors babayita Atin Motors basangibwa wabakuli Kikonge Motors yabagaga ne bakule motoka Lambita Kikonge Motors mu Kikonge ensudi yabagaga ne bakule motoka temba guza birungi sibya kwesudia nange je ndi man from Koboka wala okay ensonga jetugenda okwogerako nate party yafe yokusatu ya Sheebah Cindy ne Karo Kasita babadde basatu Cindy na Sheebah basigadde gombi ne Wininwaji okay Cindy ne Sheebah soka washi asoke Cindy ne Sheebah ani akusingira nenze Cindy mu respect nanzi waliwo ebintu bikategorizi za njawulo ku bantu abo there is what we call in English decency element ku muntu omuntu okubeera ne that kind of respect ngeri gyowamu omuntu mubabiri aba bayimbi ababiri aba kyala awo bona baddala naye nze Cindy ansingira yadde yenyola she looks somehow responsible akantu ako kategere nnyo kamakulu nnyo ku bantu abo naye oli yate byakweja kabiti you bless Billionaire abaana abo ababiri ab'obuwala nga bw'obalabira nga industry yaffe nga bw'eyimiridde nti kuba kwekuba mpiina kwekyanga kwe kutambula ekitegeera naye nga bonna sijja gamba nti ono yasinga oba oli yasinga jase ekikwani ky'omuganda wange Mpegasa ayinza okuba nsingawo ku nsonga ezo annyonnyolewo awo kati gwatambuza akazindaala ebyaddala essaawa tusooke ku bitali byaddala ebyaddala tuvudde mu by'omuzannyo ebyokusudiya ate ne Sheebah njagala akimanyi mugambe kwali Sheebah njagala akimanyi nti asaana kuba Alkatero yes essaawa zino nkubulira amazima Cindy ye iPhone Cindy muyimbi mulungi nkubulira amazima oli Alkatero
ani shaka te kadulio bwaso sindi iPhone yes olabi amazi yes getwala bedda Vegas Cindy ne Sheebah utalo abulugenda ddala maaso bayirawo tuwaddeko n'omulala naye mugaye tumujjeko weninwaji yabaddeko naye twalaba abasatu kubanga ababiri kuba bo bayagala ddala anti kati ekisookera ddala ku bombi omu musomesa omulala muyizi naye gwe okubeera omuyizi tekikugaana kufuuka wakabyesinga omusomesa kuba ffenna twasomera mu masomero gye twasomera okugeza omusomesa asomesa pulezidenti pulezidenti n'amusomesa mp1 oba kiraasi yonna then after oli n'afuuka pulezidenti naye ng'alina omusomesa yamusomesa gyali mu sakala so kati tuve mu bino bye tuteekawo bino biki mullo bw'eba ndongo nga ndongo kuyimba real music real business Sheebah ayimba naye ate ne Cindy alina ekintu ekikye kyakola Cindy alina ekintu kyakola ekyenjawulo like nti bw'omusanga ku stage ng'ayimba live music tera toleeta Sheebah oba okitegeera simanyi Cindy bw'aba ayimba live music performance ebintu byaddala abantu abambagamba okalabye kali genda maaso agenda kaddako ng'amaliriza performance like a stage performance vocals tuliziganye kakano tuliziganye soko malirize omwana safi akantu akampeeredde ddala mu ngalo nkalina nkanywezezza kabizaayo kabikola nga pasita yiga brand leka soka tumalirize awumbawumba lyoka tugende ku safi ne kano nsonga nkulu naye uliza nze gamba abasajja balina ebizibu ebyo gwe babimanyi babitegedde abakyala bonna bawuli nkya neggulo kakati waliwo ne kano kahane soko noneko muyimo oyimirawo straight ate kati okalya sawa naye njagala kuyima tekayina side effect yako inakusooka paawo mula nnyo ku kamera okakolesa okolotya ya business kitegedde kibizinenga olisenga naye ate akati ekiriwo okakabode nako kale mulamu ogenda guddako gumiikiriza tubadde abakyala akabode weit gumiikiriza dakiika 2 kino kikwata ku bulamu Grace kano bakayita pimple soap jangu nine mwana muwala omulungi wano bamuyita Grace kana akantu kano tukalabye nako bana abatula mujja tusonyiwa twakoledde WhatsApp oda nyingi abantu bali wabweru twabawambye so mujja kuminkiriza genda ku mulamwa badde nkugamba kati njagala omaliriza kuba obudde butuweddeko badde mbagamba abatulaba nti abantu abo babiri banjawulo Sheebah alina kyalina ekikye nti yakuba music ali modern aliko olwaleero then Cindy naaba nga bw'omusanga andi Cindy yakubye live ayagala amale so Cindy yakusingira Sheebah Sheebah naye teri muntu asobola kweteeka sina queen wabula kingi wa ndongo mwana ina dance mwana kuba dance onoga kawale okay nga tumaliriza Vegas badde simazeyo ne bambira nti omukyalo oli ayogedde ku kya live music kati oba ogera live music Cindy alina kuddayo n'avuganya ne banava gre be balina live music wabula bino ebidduka kyova olwaleero nze saagala kimenke naye kwali byayimba bibye yamanya Kenzo yamanya ebiriko Mudra si bayimbi nnyo naye bamanyi business kyova kwebali batrending ennyimba zaabwe ze zitrendinga be balina fan base eyakabi
so kitegeeza ne bw'onaagikola show oba katugeze Simbi n'agenda erugogo ku hockey ground then Sheebah n'agenda ku Kololo airstrip era abantu ojja balaba nga minzaani yeewunzise temwerabira wano abatulaba nti Sheebah yakamala okukola ekyafaayo tetukiraba amako ennaku bbiri yali ku Serena n'agikuba olwokutaano n'agikuba olwomukaaga Kampala nno ku Sande n'agenda ku Freedom City abantu be bamu naye nga oluna bajjula bujjuzibu so ffe kye tubaagaliza batowe n'abaweeri buli omu alina bafaanire tweyanzenge nagambye tulina ekintu oba okategorizinga abantu ababiri awo musically kati ng'oyo omukyala Sindi ne Sheebah okiraba Sindi ye ng'omuntu is an elder in music. You get what I mean? I elder mu music we gwayimba she sings messages ayimba message mu nyimba ze nyingi zansuuka ko kumanya abantu batulaba so nazimanyi nyingi agala kuyimbiremu Gocho yagala okumanya romanyi. Luyimba kiri wamanyi. $10. Leta dollars $10. Kola woti. Chideta Kola woti bwabogera ngozi muwa. Oluyimba lumo la. Nyingi ze manyi ze nkuni. Twali omanyi. Yimba walese palaso noleka alien skin wobagerageranya nze ndi musajja w'eryo engulu naye bona bawano mu Buganda nene kuga palaso akola ki nalimbyemu kati sawa zino nkugamba Simbi byeyayimba byemmanyi bisinga bya Sheebah ate wakyobompakanya okyoganze sibimanyi jamaa sijja kitwala mudize musajja wange ogenda mu weekend gula amata abaana watoyagala nkuyimbire ninakubuulira ani asinga ku babiri nze according to my perception omuzungu akaita perception manyi Simbi nesafu yennyini akweko watu amayina kirako sente zize oyo ayagala nnyo sente zajja zitwala yanze njagala basibulya watu werabira banaffe aba Century Property Real Estate Uganda Limited basangibwa kyali wajja Namugongo era nga balina plot okuva ku $5,000 kati balese estate eri $5,000 era nga miliyoni okuna ploti $5,000 aba Century bagirina teri mu Kampala nedda babuze Vegas yabamanyi kubanga basajja baliwo Mzamba dembuza eyo poloti $5,000 boloka agirambuza customer yabafuna wanga ne boloka abera kumuli mugwe era yasibudde family egenda kukola boloka kansa basasula Zemba denjagala adane bafuti mmeka ku meka wala nyo kuyiba mukube simu kweri ku screen tunajiba aba Century baba ina poloti ya $5,000 bagirina munnange nze sibanyomye okuba nayo niwe banga ya $5 temale njagala ntegere tibuloko oyo abagenda okulamuza kasiroko mugaga yabasasula ya musasula yaze kuweza bana Uganda yebo namwe no ababuloka bamwe n'abantu aba Century mubeere Century balina okuva ku $5,000 kakadde ubiri busatu Vegas yosekanye nze ndi mukwogera amazima wanga kati fenna amataka tugabeeramu emotoka tuzibeeramu mundu bwagala okuza poloti $5,000 oyagala mutwala wa bali mu Kampala totogenda kweteba buloka kola bubbi Malacha sokwatemu Century gwe twogerako atunda amataka ng'omukulu waggambye era sponsor wa show kwe tuli kati gwe tuba tulina kumusudira gwe omukubye omugaati ogenda kugumalawo wetonde Tereza byobadde kubita kyalinawo sponsor muve kuwala jimutunde ebintu beyanzenge Malacha ebintu $5,000 nga bagenda bizimbako amaka tebijja kutegerekeka
To be on serious note, proti teri mu Kampala, teri sigenda kuba kalabo ka proti kesimanyi nenga bannayuganda balina kwebereramu. Ekyo kikulu nnyo. Jangu bakulambuza okulambula ku Monday ng'enkyalwa okulambula ku Lwomukaaga ne ku Sunday bya bwereere. Kati gwe jangu buzi osobola okufuna proti. Wabala nnyo bali ddala banaffe abantu ba subscribinga likinga Safi ayina man power ayina spirit kali katiko gambye soko kwati nze nkyali ne munnange Safi wano ayina kano ka attraction bombo kitegeeza ki Safi bombo kano gambye omukyala ki baba bayita batya Safi bannabukalu bakyala baffe talina mazzi zino mpeko mira 5 ziriwo zikolerawo tegeera bano omusajja simayanga mwenzi nnyo kano zira mu cupa nete mugenze mu byagundi walukagale yayimbako kyaffe ekyembalabe omukyala leo ngagamba Safi nyina embalabe kaabwe mwami ngo nyina embalabe zikutawaanya kikolako obulungi ate tekyerusa nze ngenda kujja essaawa yonna embalabe mweziri zinsumbuwa kwogera mu saizi kugejja Safi toseera nnyo ogera ku kyemiwendo ku mbalabe bei yaffe yakuteesa nzekikazi malawo sabuuni wabagala kweruka tulina ebigeza akabina kawero kaffe kakaawo kati buno bwe musibamu buno bukola batya obutiiti bwa mu kisenge bukola batya obutiiti bwawula kiwato musajja ku mugongo busikiriza musajja abagala okusala omugejjo abagala okugejja abagala okufuna akabina abagala okugejja byonna wansi waggulu omusajja asindika njake okuba kagoba kamu nakoto kamalaako wakutetenkanya musajja bawamba muwambe oyina ebitundu byoswaza tulina ka oyiro kano osigako obusiizi oyiro vegasono omwetaaga ageza bitundu bya kyama Vegas alina buzibu obwo yawanguyira bakuwaako ekisookera ddala Safi tuli bawamu naye nandisabye nnyo ebizibu by'obwenju tebiraalaasa abantu bawagala okumusukako tebibagasa yabiraba ekirungi olina obugezza naye tonangira mu kamera newasa munoonye babiri ate kati oyo engeri gyeyalabako engeri gyenamulagako kati toyinza mumuwakanya tweyazenge webale nnyo webalire ddala kozi Safi wano akwagala ave Masaka akutuuka katya asooka atuuka e Kampala wabba kuli ku bitaala 0703 tuli wabba kuli ku bitaala tukola ne deliveries ebintu byaffe tubisupplyinga mu nsi zonna oli China oli Dubai oli Saudi Arabia buli wamu. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwe Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyechi ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko.